Embeera ku luguudo oluveebuwama okugatta ku Kizinga Bunjako mu kitundu ekimanyiddwa nga Lukolo mu disitulikiti y'Empigi y'Enyamiza oluvannyuma lw'emmotoka eziyitayo kutandika okugwa mu mugga oguli mu kitundu kino. Amakya ga leero abantu abasoma mu 10 basimattuse okufiira mu mugga guno emmotoka ezisomba amayinja n'omusenyu bwe ziguddeyo. Kati we yatuuse okutta emmotoka zinenene bwe zaayiseewo ne zituuka eri mu maaso n'ateeka mashini mu kkubo nti tupapye okuyitawo emmotoka ne zidda emabega ndowooza mu kudda emabega neegonzaawo kuba yabadde etisse. Omusajja tuviiremu awakakono n'agaana okuvaayo omusajja n'ajja n'asinga emmotoka n'egwa mu mazzi suno twala. Lukolo afuuse Lukolo. Emmotoka zigwamu bugwi bannanga abakulu akole ku kkubo tufa. Waliwo bakontrakita abasindikiddwa ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga wabula nga tebannaweebwa nsimbi nga kye baliko kwe kusolooza buli akozesa ekkubo lino okufuna ettaka okulutereeza. Kye balina okukola bakyuse mu bino bye bakozesa at least bateekeko katugeze bateekeko nga malamu omulungi ate wali babeereko ne pipe efumya amazzi agakkirira eno na sayidi. Amazzi mangi n'ekkubo malamu gwe bateekamu alinga ttaka already naye nga bakola kkubo. Omusajja n'atusabayo akasente kaasabyeyo nejjo waliwo eyaguddeyo wali emmotoka wali ey'amatooke waliwo butuse tewakyasoboka kuyisa mmotoka bakola bayimirira bali ku byabo. Oluguudo lusaana okuba nga lulina okuddibwamu okuva waggulu gye lwatandikirwa okuba nga baluyiwa ettaka paka feeza ebeere nga ettaka liri waggulu ddala ate n'okugaziya balugaziyeemu mutuufu oluguudo lufunda ate emmotoka ziyitako nnene. Abatuuze bajja nga bakuba enduulu bannange oluguudo luli bubi oluguudo luli bubi nga tebafaayo kati ate ne batandika okufaayo ng'ekizimba kikuze. Omulimu olwo si gwa kujja ku bantu ssente zitagenda kukola naye emergency eno ekkubo lino terikosa bayunula abayunula teryasula Bunjako teryatambula na kujja Bunjako bw'oba olina akasente k'owaddeyo togenda kulomba. Ssentebe w'eggombolola y'eBuwama Frank Kasule agamba bakkaanyiza ne bakontrakita okugira nga bakolako amazzi we gayinza okuyita wakati mu kuyambibwako akakiiko ke bataddewo okusolooza abantu nga bwe balinda ezaayunulwa. Okuziba amazzi agabadde galimisiza abantu okutambula naye bwe banaamala okuziba amazzi gano ate bakontrakita abaweebwa omulimu batandika okukola omulimu oguligaziya ate n'okulaba nti bongera malamu waggulu. Emmotoka ebinene biwereddwa okuyita mu luguudo luno okutuusa nga lutereezeddwa. Kibaliya tukiteeke wali ng'emmotoka etasukka ttani 4 tegenda Bunjako babe bakola ettiribogo. Emmotoka eza Sintrack okuva n'olwaleero zikome okujja okozesa ekkubo lino nga likyakolebwa. Abantu mu kitundu kino bazze bakosebwa bya nsusso mu by'entambula okutuusa oluguudo bwe lwonoonekeredde ddala. Sadati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.